Maama Ssegirinya gy'oli yonna mbadde nkusaba. Maama omulungi, guma bwe kimu kijja kubeera bulungi. Era emmere ŋŋenda kutumaani ono gundi ani Joel owa Spark TV agenda kubaleetera emmere mutandikire okwo. N'abaana ba Ssegirinya bagambe babeere bagumu mami, babeere bagumu. Nze nganze Gulikisi neeyamye ŋŋenda kubabeererawo. School fees bagenda kusoma. Era contacts zammwe muziwe Joel wa Spark TV azimpe. Buli muzadde yenna ali eyo ntayina omwana wa Ssegirinya Muhammad, mbadde nsaba muncontactinge nsasulire abaana ba Ssegirinya school fees. Nuupu temwagalangako Ssegirinya, mwali mumuyuzinga buyuzinzi. You used him, Nuupu. People pa mwayuzinga Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya agenza okufa nga naye akimanyi nti temumwagala. Mukimanyi deep in your hearts temwagalangako Ssegirinya Muhammad. Era tuyina voice notes nga Ssegirinya agamba nti bannange Bobi Wine tanjagala, mwesibako bwesibi naye tanjagala. Tuziyina era nze ndi lwedde ozifulumya. Nziyina voice notes nga 10 nga musajja wata alajjana ngagamba nabakola ki bano abantu, lwaki tebanjagala? Kati mulaba afudde mwefuula okubeera nti mwagala mirambo egifudde. Lwaki temwamubeererawo? Ne mujja ku lumbe okumuziika nga temuguzeyo wadde ensawo kilo 10 ez'omuceere ne wakiri ez'akawunga, naye mwazeekola nsasagge yokka. I'm so disappointed with you people power. May God bless you. Bye.